Amanya Raster Dombolo, Homeland Events, Homeland Disco Sound, Zebula Sound. Oyina disco meka kati? Kati zibera 3. Disco 3. So. Kati event yeno giwalense, event yeno eri etya? Event yeno najja kugamba ekiroto nali nkirina okuva emabega. Wachingamba. Wali covid nga tanajja. Nakulinnyamu. Kakati we yanninnyamu. Nengamba kanjira eyokusatu nkola ki? Ogirindamu. Njira ngiwummuza. Kubanga jjukira we yajja covid okujja zaali zibweze 3. Naye nga ate nafuuka event. Kakati nenkibala. Nengamba covid ono nga wagize. Kanjira nkirinnyamu. Covid wanaggwa. Ate ebeere nga ejja mu busungu bw'amaanyi. Kati kano n'ogigula ogisumulula ddi? Kati yasabuukuluddwa ennaku z'omwezi nga 4 ekyamuliibwa. Ekyamuliibwa kyabadde kitya? Kyabadde kikala kuba nti kale embeera y'obudde yazze neebanga obudde bwazze ne buba bubi nnyo. Kati Ssaabavulu n'ayagala ayimirize. Kakati mu kuyimiriza agamba ekivulu kibeewo enkeera. Naye kati waliwo abavudde e Mukono, waliwo abavudde Sembabule, abavudde mu Kampala, abazze okulaba ku event yajja. Kakati ne bagamba olunaku twamanyanga 4. Kakati wogamba nti ate tuddeyo tukikuba enkeera kiba tekijja okiraba. Kati ababaze bo ne basalawo mu buli ngeri ne bagamba nti si lwa mbeera ya budde ffe olunaku lwe twakola ki olunaku lwe twamanya buli ngeri ne babanga era babaddewo mu mbeera yonna ng'olaba obudde bwa bitoomi naye ne babeerawo. Eno event kyanjawulo ki kyeyina ku zoyina zonna kuba ogambye oyina disco eya Homeland eri etali ku ki? Kati event eno kyerina tugamba ngaera wowulira erinnya nti event yeba emizindaalo ebeekola ki ebeewanika ekyo ekyenjawulo kyerina ebyemizindaalo kuba abantu buli omu asinga mizindaalo. Kakati ekika ekyo kyo kyama kyange kubanga ekyo kyomba nina kyesigaliza mu kifuba njiwulidde sawundi mu kifuba mweri kyama kyange ekyo mba nina kyesigaliza wesigaliza. Kati akadde kano ebbeeyi si nnene nnyo event eno gisitula? Ebbeeyi era azeera nga gyagala era baagitwala kuba kati ekirungi kugamba mu buli bbeeyi yonna mba nkola ki njirina. Azze nga ayagala event atalina busobozi bwa event namba 2. Kati olina disco 3. Kati Zebula neba nti namba 3. Okuvuganya nga mutaddemu kwa amaanyi akadde kano mube ebidongo. Osinga obateekamu ebbugumo. Awo tekuba kuvuganya ate kugamba kale wabaawo ekintu nga woogamba nti wazaalibwa nga kijja okuba okiraba ebirooto byo. Kaakati nze kugamba ekiba kinfuula ow'enjawulo kuba nti nazaalibwa nti kijja okuba. Bayi bagamba akalibu akendo okalabira ku mukonda. Kati nze nali mwana muto eri ku Sahara okiraba ng'ate nno awo sinnatuuka kubanga yenza omuntu eyatandika mu mbeera ng'ebiga omanyi okubeera ng'obako n'okuba ovuga ku bugaali maanyi ga kifuba oba walaba ku rediyo gye bayita sound solo nga ngatta sound solo wokomaani rediyo z'emmotoka embeera eyo mwe twatandikiramu. Era nga nze embeera ezange enze omuntu eyayagala ennyo kintu sawundi ng'oyagala sawundi ennungi nga nyinza okuddira mu ntandikwa ensuwa nenteekako omuzindaalo era muzeeyi wange ng'ayomba agamba bannaaye omwana ebintu bino bijja kukulemesa okusoma okiraba naye nga omanyi nti ekintu nga wazaalibwa nti kijja okuba era abandaba baga omwana ono wanaakula ajja kukola disco. Kati nemba nti kyo kyamba dda buto kati era okutuuka era bwentuuse kubeera nti kindi mu musaayi. Akadde kano gwe mu event yeeno ogamba Masakani oli namba ki? Kuba zonna oziwuliddeko era ozimanyi siwe kiri? Akyera agamba nti ki kubanga era newe mbadde nga ekya event tekinnajja ng'olina disco era nga nkwata gya namba emu okiraba. Kakati ekintu okubeera nti era obadde okwata kya namba emu kugamba enjawulo omanyi kale ekintu kijja ne kiba nga onogamba nti osabuukulula nojja n'osabuukulula ekintu nga kipya okiraba
kati bwe kibeera nti kipya ne kijja ne kikuba ebbanga kati ekiba ekikulu kufuba kulaba nti okikumira ku standard ekyetaagisizza noba nti ate okola ki okiteekamu naye kati namba abasinga ekibalemesa oli ayinza okujja n'asabuukulula naye ate kikumira ku standard kubanga kati abasinga oli ajja n'agamba ti naye emyaka olaba nti toddirira okiraba naye kwegamba kati kubanga ogamba nti okwagala ennyo ekintu noba nti okyagala kati ate n'omanya nti wenkikuba mu bbanga bwe riti mba ate nina okukola ki okuzzaawo ekipya okiraba wakati yenza omuntu akuba emizindaalo nenkuba mu bbanga lya mwaka n'okyusa ate okubya bweru kati ekiriwo Dombolo eno sawundi office wagitaddewa era zonna kati office ziri Kalungu Kalungu side kikuba omuntu ayinza okuva kati era oba oyambuka Kalungu nga ku poliisi awo ekipande oba okiraba enamba 0753 34 32 93 baba bakufuna oba MTN 0776 34 32 93